Omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Front era omubaka wa Parliament akiikira Munyendo Mukungwe mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba olwaliro asibye mu bitundu bya Busoga mu buvanjuba bw'eggwanga gy'asinzidde n'ategeeza nti wakulemberamu okuyambako bonna abeegwanyiza okutwala ebifo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo banyikize enkola y'emirimu ennuŋŋamu. Bw'abadde atalaaga ebitundu bya Busoga okusingira ddala Jinja mu kaweefube gwaliko okweteekerateekera okutuuza Ttabamiruka wa Democratic Front asookedde ddala Oweekitiibwa Mpuuga ategeezezza nti Uganda erina abakulembeze abalungi ebitagambika kyokka nga beetaaga kubako nfuufu. Agambye nti mu Ttabamiruka ono baakufuna akadde basomese bammemba ku mbeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga n'engeri gye bayinza okukolamu n'engeri gye bayinza okukola emirimu gyabwe nga tebakoseddwa. Si kituufu nti buli mukulembeze yannyikidde bulungi n'okutegeera kubanga bw'otegeera oba osobola okugenda n'osomesa abalala ku radio mu town hall meeting ne kulaale oyitumiridde biki bye tusimbyeko essira ng'ekibiina tugenda kweyambisa olunaku olw'ekimbwe lumu tufuneyo essaawa ng'emu bbiri okusomesa fundamentals z'ekibiina kwe kiyimiridde tugenda okutambulira nga ekibiina ekito naye kigenda okukola ebyekikulu mu Uganda. Tusobola delegates 85 ba mu ggwanga lyonna okusobola okutuula okulonda obukulembeze wa National Executive Committee. Mpuuga ategeezezza nti mu bitundu nga Teeso bamaze dda okufuna abakulembeze abeetaagibwa okwetaba mu Ttabamiruka oyo anaabaawo ku Lwokuna Ssabbiiti ejjanga ennaku z'omwezi 26 bw'atyo n'abasaba okujjumbira Ttabamiruka oyo. Lunaku lwajjo twalaze abantu ba Teso ba coordinator ba district 11 eziri mu Teso sub-region era nga bagenda okubayamba okubanga bakwanaganya emirimu gya DF era ba coordinator be bamu be bavunaanyizibwa okuyamba DF okufuna ba delegates omwenda abava mu buli district abanayita mu delegates conference egenda okubeera e Masaka ku lunaku lwokuna nga 26. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alabudde abavubuka abasula mu bifo by'enzigo tebimanyiddwa ennyo nga ghetto abaakozeseddwa okuba abavubuka bannaabwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abalabula nti gye binaggwera abo babakosezza bagenda kubeefuulira. Kyagulanyi asinzidde ku kitebe kya NUP Makerere Kavule n'ategeeza nti abavubuka ba ghetto ennaku zino bakozesebwa nnyo ebikolobero okwetooloola eggwanga lyonna. Agambye nti kyannaku nnyo okulaba nti abavubuka ate bakakana ku bannaabwe ne babakuba ne babaasa n'emitwe ate nga bwe batyo bamanyiganye ennaku. Okusookera ddala tebaagala tubagule maaso naye n'ekyokubiri bakozesa ensobi zammwe babasibire mu nsobi zammwe ajja mu ghetto n'abagamba tewali buzibu ne bwe munywa ebisadda byammwe ne bwe munyakula obusawo ne bwe mukola ki kasita mubanga temuwagidde Kyagulanyi kasita muwagira muzeeyi oyo takwagala kuba tayagala kutereeza biseera bye bya maaso. Mpangadde ekimala mu kibuga kino Kampala era mbalabyeko bannaffe be twali nabo bangi nnyo Bazebula Mando Basobi Bakatomusege Baton Street kuva nedda ababeeralikirira bakusala amagezi agabajjawo wembule bagikolera mmwe era abaana bonna babatta nga bamaze okubakozesa okukwata bannaabwe bagenze bateekawo ebikwekweta ebyenjawulo nga bakozesa mmwe. Kyagulanyi era alabudde abavubuka mu kibiina kya NUP abaakubiddwa mu kalulu obutagezaako kwenyigira mu bikolwa bya buvuyo kubanga obuvuyo obwo bwe baagala okukozesa okubakwata babagalire mu makomera. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi yeebazizza ekibiina kya NUP okuggula bannayuganda amaaso ne bakimanya nti bulijjo n'abavubuka babeera n'okulonda ku byalo. Wewa tuleme mpisa abantu bano tuleme bakkiriza kutusoomooza obusungu bungi naye tuleme bakkiriza kutusoomooza kututeeka mu geemu yaabwe kubanga nga bwe mulaba buli abantu bwe balemeddeko mu mirembe ne bagamba kino kikyamu tetugenda kikkiriza nga babondooka ne bw'otandika okulwana nabo kakyawo nga bafuna excuse nti kakati bonna tubayoole tubajjewo kitutaagala kuba tetwagala babayoole babajjewo mulemereko ku kituufu so ke kalulu ke tugendamu. Obwakabaka bwa Buganda bukungubagidde yali Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa era ne bumutendereza nnyo olw'okuyayaanira obumu ate n'okwagala ennyo Buganda ne kabaka we. Omugenzi Ndirangwa aziikiddwa leero ku bijja bya bajjajjaabe ekirayangoma mu disitulikiti y'e Lwengo mu Buddu ku mukolo ogwetabyeko ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi. Omusasi waffe Ssaalongo Tomusange Kayinja kaabituwe. Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga
mu bubaka bwe obumusomeddwa omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Dr. Haji Twaha Kawase Kigongo atendereza nnyo omugenzi Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa olw'okwagala ennyo kabaka we wamu n'obwakabaka n'agamba nti mu kiseera we yabeerera Supreme Mufti yakola nnyo okugatta obusiraamu n'eddiini endala. Abadde ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka era nga buli lwe tuba tunyumyamu ng'akomekkereza na kusabira Mutanda ate n'Obuganda bwonna. Sheikh abadde musajja wa kisa era we yabeerera Supreme Mufti yakola kinene okugatta obusiraamu n'eddiini endala. Mujjukira ng'akyalira bafaaza mu bigo ne mu bitebe by'eddiini endala. Nze naye twafuuka ba mukwano era nga bwe tusisinkana tweyita abaasomoka Lwera. Omumyuka wa ssentebe wa NRM mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo asinzidde mu kuziika kuno n'akukkulumira nnyo abasiraamu olw'enjawukana z'obusiraamu eziriwo mu ggwanga zagambye nti zisusse era ziviiriddeko obusiraamu obutagabana ku keeki ya ggwanga. Ate entalo zammwe ze mmaliramu amaanyi si za ddiini zammwe za buntu palalirako ono palalirako oli palalirako ki ebyo nabisukka nammwe nsaba mubisukke mulowooze ku ddiini ng'eddiini y'Obuyisiraamu muleme kugirooleza mu bantu bwatojja kuvaayo wano ogabe teddiini y'Obuyisiraamu yakoze ekintu bwe kiti. Ategeezezza nti watuukidde ku lumbe lwa Sheikh Ndirangwa waliwo abasiraamu abamutumye abagambire ku Pulezidenti Museveni nti abayambe abaggyireko mufutimu bajje mu ntebe n'agamba nti Pulezidenti Museveni si musiraamu era si yayimirizaawo obusiraamu. Ayogera ati kyemwagala yadde ayogera ku mubajje basabanga Pulezidenti ababuggyirewo. Pulezidenti musiraamu, Pulezidenti yamuyimirizaawo. Omukolo ogw'okwerekera omugenzi Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa gwetabiddwako abantu abakulu mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo, bamasheek abakulu mu ggwanga, bannabyabufuzi wamu n'enkumi z'abakungubazi. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Omugenzi Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa yazaalibwa omugenzi Haji Muhammad Kasule ne maama Hajat Ajiri Nakawungu ku kyalo Kirayangoma mu ggombolola y'Ekiseka mu disitulikiti y'e Lwengo edda yalinga Masaka mu mwaka 1962. Yasomera ku Seke Primary School gye yatulira ekyomusanvu gye yava okwegatta ku Bilal Islamic Institute gye yamalira siniya ey'okuna n'ebbaluwa eya idaadi. Oluvannyuma yeegatta ku ttendekero ly'obusiraamu ery'e Mecca mu Saudi Arabia. Nayongera okuguka mu ddiini y'Obusiraamu ate mu 1985 yeegatta ku Islamic University of Madina gye yakoonula diguli mu ddiini y'Obusiraamu mu mwaka 1989. Mu 92 yadda ku butaka era n'alondebwa nga imaamu w'omuzikiti gw'Ekibuli. Mu gw'e2000 n'alondebwa okukiikirira ettwale ly'Ekibuli ku lukiiko lw'Obusiraamu lwa disitulikiti y'e Kampala. Mu 2009 nga Kibuli yawukanye Kampala mukadde omugenzi yalondebwa okubeera disitulikiti wa Kampala okutuuka mu 2015 lwe yalondebwa ku bwa Supreme Mufti ng'adda mu bigere by'omugenzi Sheikh Zubairi Suwaidi Kayongo. Obukulu obwo yabuweerezaako okutuuka mu 2021 lwe yalekulira ng'aweerezza okumala emyaka ng'etaano. Omugenzi Kasule Ndirangwa mu buweereza bwe yajjukirwa nnyo ng'omuntu w'abantu bonna, ebiseera ebisinga abadde ng'akubiriza nnyo abasiraamu okubeera obumu, okuvumirira ebikulu eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu era ng'awaayo akadde n'asabira Ssaabasajja Kabaka n'obwakaka bwa Buganda. Ebitongole ebikuumaddembe nsuubira nti byalikolaganye bulungi ne bannayuganda oba abo abakwasibwa amateeka. Enkolagana eyo ennungi kikola kinene nnyo okutebenkeza ensi yaffe n'eggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Ayi Allah, abasiraamu tusonyiwagane, abasiraamu tutabagane, abasiraamu tukkaanye, abasiraamu tusse kimu, abasiraamu teryali 100 ku 100 okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. N'okusaba gavumenti n'abakwatwako ensonga eddembe ly'abannamawulire libaweebwe batambule bulungi. Ayi Allah ataase Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, amuwe obulamu obulungi, amuwe obuwangaazi obulungi, amuwe awone bulungi, addeyo akulembere Obuganda Ssaabasajja Kabaka ng'ali mirembe. Allah taasa Kabaka waffe. Wumula mirembe Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa.
Akakiiko akalondoola n'okukwasa abalamuzi empisa aka Judicial Service Commission kasabye bannayuganda abalina okwemulugunya ku ngeri abalamuzi gye bawozaamu emisango n'okukolamu emirimu gyabwe baddukire mu mwoleso gwa CBS Pewose Wankulukuku. Mu mwoleso gwa CBS Pewose oguyindira mu Lubiri e Mengo bafune obwenkanya. Bw'abadde ayogerako ne Kyabasa olwaleero Jovan Nsobya munnamateeka w'akakiiko akakwasisa abalamuzi empisa agambye nti bakikyamu omuntu yenna okutuula eka ne yeekubagiza ng'emisango gyabwe gizingamira mu kkooti. Nsobya kinoganyiza nti waliwo omulamuzi akolera waggulu w'amateeka n'asuubiza nti buli mulamuzi n'abaweereza bonna aba kkooti abaneemulugunyizibwako baakunoonyerezebwako era bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Omuntu yenna waabeeyo ng'alina okwemulugunya ku kkooti enkola embi oba abalamuzi bali enguzi bakooti kiraka bali enguzi omusango gwe tegutambula fayiro emaze emyaka ng'esatu alaba tetambula kubabo ebusindika abalamuzi eyo mu byalo ng'omulamuzi amala ewiiki nga tagenze ku kkooti ate ng'aba alina okulipootinga so naye nga muli wa kitundu nga mulaba omulamuzi wammwe tajja ku kkooti temufuna buweereza buno musobola okweta okwemulugunya kwammwe. Abakulira kampuni ez'ebizimbisibwa, kampuni ez'ebyobulimi, obwegassi, amasomero, amatendekero, abasuubuzi, abalimi n'abalunzi aboolesezza bazizza nnyo Radio Kabaka Kyabasa olw'okubateerawo enteekateeka eno y'oggazi y'obutale bwabwe nga bayita mu kwolesa nga kibatunze nnyo mu nsi yonna. Nazinda Christine, sales manager. Twagala okwebaza CBS kubanga ekisookera ddala ffe ng'abamesha Steel Limited etuzimbye etuyambye okuyita mu myoleso naddala guno ogwa Pewesa kuviira ddala nga tukyali Wankulukuku tulabye nga buli bwe tujja mu myoleso gino egya Pewesa wabaawo ekitwongerwako. Ng'ogyeko abantu b'omutanda okuyambibwako okufuna ebiwandiiko omuli endagamuntu passport n'obukugu mu kulima aboolisi ku mitendera egy'enjawulo bagambye nti ebiwandiiko bye bayize bingi nnyo ebisukka ku ebyo babadde basuubira. John Brian Menya okuva mu kitongole kya Uganda Energy Credit Capitalization Company agambye nti abantu bangi bannyonnyose ku nteekateeka ya gavumenti ey'okuwa abantu ebyuma ebikuuma obutonde bw'ensi ebifukirira saako ebyuma ebifukirira ebirime ku magoba amasaamusaamu n'ensimbi nga n'ebisale bisaamusaamu okukira bitundibwa ku katale akawamu. Abantu baffe njaba bagamba nti program ya gavumenti eno eya subsidy program esala emiwendo ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo naye okusingira ddala amaanyi tugatadde ku off-grid solar oba solar ezikozesebwa awaka ku nfumba ey'omulembe kye tuyita clean cooking ne tugateeka ne ku productive use of energy equipment ebyo ebyuma ebikozesebwa okuggyamu ssente. Harold Muzira owa Housing Finance Bank agambye nti waliwo projekiti ez'enjawulo ze balina okukwatirako abantu ba bulijjo naddala mu by'okuzimba nga basobodde okuzimanyisa bonna abagenze mu mwoleso gwa CBS Pewusa. Weetaaga kubanga olina kyapa okutwala zimba mpola mpola osobola okujja nga oyagala ozimba ennyumba ng'oli ku madinisa n'ojja n'osobola okugimaliriza oyinza okuba nga oyagala kusereka n'ojja n'osobola osereka oyinza okuba oyagala kuconnectinga mazzi mu nnyumba n'ojja ne tukuwa sente n'oconnect. Omwoleso gwa CBS Pewusa gukomekkerezebwa mu butongole olunaku olw'enkya wakati mu kujaguza emyaka 29 egya Radio Kabaka Kyabasa ng'eweereza eggwanga era nga ekyajugumiza eggwanga emina emikutu gyonna okutwalira wamu. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'okweddiza ebyamaguzi by'omusuubuzi alangiriddwa mu baavulunkupe nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna omuguzi alagiriza ebintu ne bimuweerezebwa wabula bibeera bikyali mu kkubo kooti n'emulangirira nti mwavulunkupe takyesobola kiyite insolvent oli omusuubuzi abadde abimuweereza oba omutunzi wa ddembe okuyimiriza ebintu ebyo era n'abyeddiza kasita bibeera nga bikyali mu mikono gye asobola obbikuuma okutuusa nga asasuddwa ensimbi ze ez'ebyo ebintu era bwe kiba tekikoleddwa wa ddembe okuddamu
n'abiguza abasuubuzi abalala abalina ensimbi.